GMO online television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. So then now you come Idi Amin. Why did you agree to become Chief Justice of Idi Amin? Why? Idi Amin. That you are Chief Justice of Idi Amin. I think this was a mistake. Amin didn't understand anything. He didn't understand anything. He did not value anything. Ddala Amin yali mubi nnyo okugeranyizibwa ng'ekyenyinyalwa ku buli amwogerako naddala Museveni bw'amwogerako amulaba kyamuli. Museveni akyawe nnyo Amin olwa incident eyagwawo n'amukubamu oluyi. Ajjukire bulungi byabirabidde oba tayagala kubyogerako. Ekitabo kya kitange kirina kisoma bulungi nnyo saakibwa kkono. Kirimu personal feeling. Amin yakuba ku Museveni oli omutegeeza nti gy'owuunya si wawo. Mpulira. Toleeta nnyo lugezigezi. Okyali ku ranka ya wansi. Kyekimuluma. Nange kibateereddewo aba akyegaana. Akyegaana nga bw'amanyi okulimba naye bwe gute bwe guli. Nobody should have worked with Idi Amin from the beginning. Nobody. They should all have said, sorry, we don't know what you are doing, we all walk away. Naye nga Museveni kyagati yalikoze n'oyo. Olwaliro akyalinamu n'ennugu nti newankubadde Amin yali tasomye ate yali mugezi. Magezi ag'obuntu okusinga ono. Mpulira. Era ekyo kimwogerwako era kimulangirwako nnyo nti Amin ayina amagezi mangi okusinga gwe. Ye kennyini. Amin bw'aba yali mubi. Museveni tannakola bintu biwera kimu kyakutaano ku bya Amin mu kwagala kw'eggwanga lye yagala. Mpulira. Ono Museveni yagase bitayagala ggwanga n'abantu abalimu tebaliyagala naye Amin yayagala ku ggwanga okusinga bw'atayagala ku bantu. Naye ate bwe kuba buweereza kuba pulezidenti abatuddemu mwaba abakajja ng'oggyeko Mutesa kuba yali seremoniyo tewaliwo yakoze kwenkanankana Amin. Naye Amin yajja n'abeera mubi oluvannyuma tolowooza nti baali batuufu. Museveni tolowooza nti galubindi ze zaamulaga nti ono mubi oba yamulinako bukyayi. Mu myaka gino we tuli kyali badde kiva Museveni kugamba Amin nti mubi ye muki. Abo aba akyogedde kati mu wiikisi 3 mazima ddala mbaaze saali kyogedde kubanga bw'abakyalinamu nekkati sobola okukulitisizinga kino kiraga interest eri gye yali gakulembeza nti yali asooka kukuba Amin kuvaawo alyoka afuna amawanga g'Abawarabu okumuwa support. Goza amannya baagajjawo okwetuma Kasimu. Sookoleke Museveni kyali kitamwagaza Amin nga naye ayagala ssente mu Bawarabu. Ate yali abadde azijja mu Bungereza ziveewo. Mazima. Nga baatuuka mu sovereignty nga bakuba Mutesa tebalina kye baayogera. Mpulira. Yali alina kwekwata mu mawanga g'Abawarabu kubategeeza ekyo naye tuma amanya bafune obuyinza obwo obuyita mu mannya nti ffe bakasimu oli ye Genosale etuma Salimu Sale n'abasigalidde beetuuma n'ag'abasiraamu ge beetuuma oyo ye Kasimu. Museveni Kaguta Kasimu. Balamusizzaako nnyo mwenna gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television yenze Kanka Kapita. Nga situnaba kutandika programu ya leero abantu mwenna abawangalire Dubai abakolayo Ssaako nammwe abagenzeyo okukyala kambawo obubaka buno. Mama Mukisa owa Mukisa Herbal Research Clinic ekisaasu kulambiro Kasaana zone mu Uganda awadde abantu mwenna bannayuganda n'abatali bannayuganda n'abo bonna abawulira Oluganda omukisa gw'okubajjanjaba. Mama Mukisa ava mu Uganda gye Dubai okujjanjaba bannayuganda bonna specifically abalina obulwadde bw'amaaso. Nkulagirira nti kubira ku Mama Mukisa ku namba z'amasimu ezo z'olaba osobola okwewandiisa ne Mama Mukisa ng'ateekateeka okujja Dubai okubajjanjaba. Abo bokka abaana bakubye essimu ne beewandiisa nga basasuddeyo emitwalo 3 ne babawa lisiiti. Mama Mukisa bagenda okuteekerateekera eddagala litikke ku nnyonyi ajje Dubai abajjanjabe. Bakubiriza mwenna abakozi ba business kitosobola kukola business nga toyina abasajja beesimbu mu kutambuza n'okukugira ebintu mu factory ennyini gye babikolera. Nkubuulira nti kampuni yali emu mu ggwanga Uganda esobola okusaabaliza ebintu okuva China n'ebireeta mu Uganda mu business yo eyitibwa Kasamitala Cargo and Logistics Company Limited. Kasamitala ekujjire China ekintu kyonna olwaliro mbakubiriza nti mwongere okweyamba ennamba ze mu ofiisi y'omu Uganda eri mmwe abalina bye mwasaabaza okubireeta mu Uganda
Uganda namwe mwenna abaagala okusaabaza ssente oba okuziweereza mu China ng'olina ebintu byewagula newankubadde oyinza okuba tewabigula mu kasamitala naye nga weetaaga okusobola okubasasula weeyambise kampuni ya kasamitala ekusaabaliza ebintu kuva China bakuyamba nnyo mu kuguliza ekintu ku muwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi ate batuukirikika babuuzibwa ebibuuzo naye ate era n'ekisinga obukulu bayambira ddala ne bakuyambako ne mu prosesi y'okusasula omusolo kasamitala cargo and logistics company ejja kuyamba mu bintu byonna ebisinga. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But some of the other groups go behind and whisper other things. That's why you find these people still running up and down. So for the NRM, we are in the tradition of Beni Kiwanuka. Not because I was an honorary DP member at that time, but because that was the truth. That is the correct way. So Kiwanuka was mistreated by, first and foremost, Mengo. That must be captured. I don't know who are writing, whatever they are writing, but I'm here because I was there. So then now you come Idi Amin. Why did you agree to become Chief Justice of Idi Amin? Why? Idi Amin, that you are Chief Justice of Idi Amin. I think this was a mistake. They should have left Idi Amin. Idi Amin announced his coup at 3 o'clock on the 25th of January. We met. I was in Chireka. Immediately we called our group. We met in Yona Kanyomu's house in Bugorovi. At 5, Amin had announced a curfew, and we said we are going to fight Idi Amin. Amin didn't understand anything. He didn't understand anything. He did not value anything. And I don't know why anybody would have wasted even a day. And if they all had done that, actually the problem of Amin would have been solved much sooner than what happened. But in terms of analysis, because I was there, Beni Kiwanuka and Uganda suffered because of two players, Mengo and of course Idi Amin. Ebigambo ebyo bye mbateereddeko President Museveni yabyogera first and foremost Mengo obuzibu bwa Uganda ekijizibuwaza Mengo mu repeat Mengo neddibwamu Federo ebyo twabigaana mu CA awo nawe ngenda okuzingira entegeera ya video y'olunaku olwaleero kangende butereevu w'Jakana Sulaiman Nadduli asooke annyonnyole sebo njagala kutandika nga nkubuuza abantu bazze wali emabega ne bagamba Jakana lwaki tava mu NRM nadda mu People Power ne entegeera yo ey'okubeera mu NRM yempadde okusinziira okubuuza ekibuuzo kino NRM mutambulira mu tradition ya Beni Kiwanuka nga Museveni bwayogera. Does the NRM etambulira mu tradition ya Beni Kiwanuka kengendo okusooka okujjawo ndyoke ngende mu Museveni byayogedde awo? Ebigambo ebyayogeddwa His Excellency President Gwandaba ate nawe byomaze okuyisaamu mu matuugo n'okwoleka kw'obwanga kwa vidiyo bwebadde etambula. Njagala kusooka kuyisaawo bigambo bino mu kutali kukolima wabula okutegeeza nti nga bw'ayimiridde ku podium ng'ayogera ebigambo ebyo n'amaanyi ge bwe bunaku bugenda okukyanga amuddidde mu bigere ali ku podium yayimyemu akyuse ebyo byonna by'ayogera. Mpulira ng'atera naye bw'akutisizinze abaasooka emabega kwa Amin n'Obote atera n'akulembeza oyo gwawulira nti mu matuuge n'akwagala kwe n'empulira Beni Kiwanuka yali kamenyo mu maaso ge. Nabwa kityo nti ebigambo by'ayogedde alindirire era afe ng'akitegedde nti nkimugambye nga tannaba kuvaako nyama ku magumba agenda okuddako yengeri yemu gy'agenda okukyusaamu ebyo
kyentegeeza mu kyo nti ebyatawaanira busa mazima nabwekityo ye bw'agamba nti NRM efugira ku manifesto ya Ben Kiwanuka aba yatulyamu buli lukwe lwataalangirira ku lwaliro lwalangiridde nti mbategeeza lunye mpulira nti nabalyamu olukwe kubanga Ben Kiwanuka mu nsiko teyaliiyo ekyokubiri ku kyo bye bakkaanyaako n'okuva mu 10 points program Ben Kiwanuka teyaliiyo okuddako okutereeza n'okusaba kwa CEO okujja okubeerawo 9/2 Ben Kiwanuka yali takola ki taliiwo mu byonna ebyakkiriziganywaku baba baasika ebirowoozo bye ne bidda okukakasa nti bitunulwemu byali byonna ebirowoozo ebyo bijja ate kukuba ekyo kye twasibagako nga tuli mu nsiko mpulira nabwe kityo omuli w'enkwaba yakulembera mu nsonga eyo nga tonnaleeta Ben Kiwanuka ate twerabira nnyo kakasa nti Museveni yajja omusaayi gwe mwali naye ebbanga lyonna mbadde nkibategeeza lunye nti omutabani w'Obote engalo z'Obote ze zaamulera jjajjaawe Nyerere ng'ate naye gyali e Tanzania nabwe yes kaakati mu bino ebijja bitambula nti twaleese puroguramu ya Ben okugamba nti ate yeevujja mu NRM NRM yali adda olukwe mu bannayuganda mu ntandika lwayo naye nga kitandise na personality si kibiina kubanga 10 points program tezaavaawo personality zize zikyuka kituufu nabwe kityo nti Museveni ye bw'aba akoolinga ebigambo bya Ben Kiwanuka nga tebiriiko kuteesa naye nga biteekebwa mu nkola ku lw'okwagala kwe ebyo bibye ng'omuntu so si pate mpulira kale mu kyo pate bw'aba nga avuddewo pate ejja kusigalawo ye muntu afa atambula agenda era abulireyo mpulira mu kyo kwekyo nja kubagaliza emimbe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna nga bannanyi lutabaalo ate n'okutegeeza bannayuganda bannanga bakkiriza mu nkola ya federal system mwe tuwangaalidde ebbanga lyonna nga tubagamba nti tuteekeddwa okusisaawo enkola egenda okunifayinga mu wange 1112 naye mu kunifayinga kwaffe mu ebyo buli ggwanga liteekwa okuweebwa obuyinza bwalyo nga bwe lyali mu mpeereza enkadde etaliimu kutabiikiriza gwe mpulira ye yekyana kito ne tuteekawo empulira y'ekisajja ekikulu nga tutunuulya Genesis twajja tutya okwegatta ku ggwanga Uganda eryawamu bwe tuzze tusomesa eggwanga lino tubalaze butya omuzungu bwe yali atandisewo eggwanga Uganda against Buganda in particular kubanga eno protectorate ate yali azimbawo kyali kijja bujja etaabalibwanga kolone kubanga ate kigenda obumerukawo okugamba nti waali ate ye nga afuluma mpulira kale ne Uganda bwe begamba nti bajiwa obwetwaze tubuuza obwetwaze bwayo tuba tubutazaama tubujjawa nabwe kityo nja kulindira ekibuuzo kyoyagala okuddamu okubuuza ku vidiyo eyo nga bw'ogirabye nze nzitaanye n'entegeera okutegeeza bannayuganda kye bateekeddwa okuwulira ku vidiyo eyo ebigambo bingi ebyayitiddeko ebyogerwa omukulembeze w'eggwanga agamba nti Ben Kiwanuka yali musajja w'amaanyi naye yasinga kubonyaabonyezebwa Mengo njagala ompe ku Ben Kiwanuka ono tutegeere Ben Kiwanuka n'okupima Ssaako n'okusengejja ekimuteesa Ssaako ekibumba okujjukirwa ng'omusajja ow'amaanyi Jakana Nadduli kiki ky'omanyi ku Ben Kiwanuka kye yakolalira mu Buganda ndowooza okwo kwe tunaasinziira Museveni tumumanyi ne byakoledde Buganda n'eggwanga tumumanyi ndowooza tutandikire ku Ben Kiwanuka ono yaani omuntu yenna baba ayogera ku kigambo Ben Kiwanuka mu Bwakabaka bw'e Buganda alina kumwogerako ng'ekyenyinyalwa omuntu yenna ayogera ku Abu Mayanja mu Bwakabaka bw'e Buganda kyenyinyalwa si mu Uganda mu Buganda omuntu yenna ayogera ku bidandisali mu Bwakabaka bw'e Buganda oba ayogera ku kyenyinyalwa yenna agenda okuvaayo likewise ngera bwe tulina okwogera ku Museveni tinaye kyenyinyalwa eri obwakabaka buno nabwe kityo teri mu byasobola kujjukira mulungi omubyajjukira mu bimunne oba aba bali mu sekita zezimu ez'enzikiriziganya ez'okutambula mu kwagala okusuula n'okuttirira mweyo empulira gye baali balina okuba nti baagirina nnyingi against obwakabaka nontonuli Buganda but enkola ey'obwakabaka generally nabwe kityo Ben Kiwanuka be bamu ku bayivu abaali balooya bakakensa abaali n'amabaluwa amangi Abu Mayanja
bakintu musoke babidandi saligo siro yabulaye obusomi bwa obwensonga political science n'abasigalidde abali mu kinywi ky'obuyivu betuze tutegeza mu ggwanga lino nga twita ku TM obategeza nti abo n'abayivu abaaliwo mu budde obwo okutandika kw'ebibiina teri yali mu kibiina yali akkiriza mu nkola ya Bwakabaka mpulira ng'oggyeko Buganda wabula enkola general eyawaki ey'Obwakabaka mpulira nabwa kityo omuzungu nga tunatera tutuuka mu kufuna kw'obwetwaze bumwe bwe mwogerako ng'obwetwaze bw'eggwanga Uganda nga mwenda October bangi abaali balina omukisa abayivu abaali bagezzaako okuba nti balina okutunulwamu naye ng'ate mu abo baali balowoozebwako Abu Mayanja bamukuba ettale olwe incident yagwa mu mwaka 1958 mpulira nfuna bulungi kufuna advantage nejjira abasigalidde mu byobufuzi ne beerowoozaako nga bakamenyo mu bibiina byabwe bya DP gye baali nga balowooza nti bw'otunira constitution ya DP yonna okugisoma ogiva emabega n'ogituuka eri ekigambo monarchism tekirimu okujjako kiri repressed by republicanism. I see. Nabwa kityo ebigambo monarchism n'Obwakabaka tekirimu okujjako ekigambo democratic system. Mpulira. Naye ebibiri ebyo bivaawo omuntu ng'atannaba kutuba nti twogera ku Ben Kiwanuka oteekwa bitunuulira nga birina kusinziira mu nsiko ya kwetegeera kwammwe mu mawanga democracy ajjatya era tumwagala tube tutya. Tekyategeeza democracy copate ensikola ya kizungu gisawa wano kubanga n'obuzungu kalicha. Mpulira. Nabwe kityo Ben Kiwanuka ono be baaliwo abayivu abategeerekeka era abaali basaavinze ne ku mulembe omuzungu abaali balina okuba ne advantage nti baba bagenda mu bikola y'ebibiina basobola okusigalawo ne basitula eggwanga n'okulitambuza mu maaso olw'obuyivu obwali bakulembezeddwa mu maaso gaabwe. Njagala okutegeeza mpulirizo kijje ku nze okuba omukulembeze omulungi tekitegeeza education status yo kyesoma. Wabula etegeeza bugunjufu muggwe kikye butegeeza. Obugunjufu muggwe bw'amaanyi okusinga ebitabo n'empapula ezaava mu bitabo mazima most especially mu nsi ezikyakula obuyivu tubwetaaga bwakulembezesebwa butegeevu. Obutegeevu ye discipline ye common sense. Obutegeevu kye kino bakabaka bonna beetikka butegeevu okusobola okusitula eggwanga Buganda. Tunuulira ku bbaluwa ya Ssa Muteesa asooka bwe yali ennyonnyola okuyita kw'abayivu n'agiwandika naga nti nze Ssa Muteesa kabaka w'Obwakabaka bw'e Buganda wamu n'abalangira n'abambejja abataka ab'obusolya ne Ssaabasajja Kabaka nga bwe tufuga Obwakabaka buno. Nsinzidde wano ku lukalu lwa Africa mu ssemakati waayo nga mpandika ebbaluwa nejja gy'oli gwe nga n'abakyala wa Bungereza okunsindikira abasomi basobole okutuusa eggwanga lyange ku levo ya Bulaaya kwekola ki? Kweri. Ekyo kyetaaga muyivu yali mutegeevu. Webale nnyo. Mazima. Nabwe kityo nti eggwanga Uganda lyetaaga nnyo obutegeevu bw'omuntu okusinga obuyivu ng'enebeera additional. Naye ate bw'okulembezesa obuyivu nga tolina butegeevu beba Museveni nga bw'obalaba nti ajja kujjukira mu bimunne bw'agenda okutera ku plate. Nabwe kityo bwe mba njogera ku musajja oyo Ben Kiwanuka okutegeeza kino kyonna kikye kiri yagaanira ddala enkola oluvannyuma lw'okuba nti amaze okusoma ey'obuyivu okuba nti bumukulembera manga ey'obutegeevu kumukulembera n'atusikozesa buyivu bwe yategeeza ensi y'eggwanga Uganda n'ategeeza n'aba abeefudde Abaganda mo nti ekigambo ky'okugenda mu nkola eya system ey'okufuula nti kabaka yafuga omu mu nju ye ekyo ng'abayivu tetuyinza kukikkiririzaamu. Mpulira. Eyasooka ku lisiti ya Ben ya Abu Mayanja mu kuwandiika nga annyonnyola 1958 crossing the Rubicon kyekyali kitegeeza kyeki okuva mu layini y'okuba nti tutambulira mu bwetwaze oba okufugibwa kw'Obwakabaka tudda mu nkola eya buli ssekinnoomu okwetabira mu gy'abayagadde mu nkola ey'ebibiina naye nga kikulembeddwa abayivu oyo yasooka ku lupapula lwa Abu Mayanja. Mpulira. Nga bonna balooya abakoowoola abagezi abaliyo bajje balwanyisa enkola y'Obwakabaka baleete enkola eya demokrasiya
nekye tuyita republicanism esobola okutambuza eggwanga nga buli muntu asobola okwetabira gy'aba yagadde n'okufugaako naye nga Buganda ate bwoba ogitunuulidde awo twali twasukkawo dda kubanga layini ebbibu gyoza tusomesa eza House of Law ne House of Common zonna zaali zeetengedde eri layini egatta abakopi eggwera mu Katikkiro twesimbawo nga bwe twagala ogenda mu nkiiko ne bwa minisita ne babutugabira mazima House of Lord neba ne layini yaayo ng'eva ku nju mpaka mu bataka ab'obusolya ne tuva mu bataka ab'obusolya Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja bajjajja ab'emituba ne tuteekako be tuyita bannamasole n'ebitiibwa ebirala. Jakana kansoke nkubuuze ogambye nti obuyivu bwetaagisa nnyo kulembezebwa obutegeevu yes bwetaagisa nnyo kulembezebwa mu bukulembeze oba mu bantu ab'ensa mu ggwanga Uganda. Yes njagala okubuuza obuyivu si bwe bwetaaga okulembeza mu bannamateeka ba looya si butegeevu badde mmanyi nti looya asinga ebitabo yakwata ekyokumwanjo so si looya asinga obutegeevu. nange njagala kubuuza kankaka nga sibuuza batulaba amateeka g'obwakabaka bw'e Buganda mawandiike wa woogasoma? Tegalina kitabo era obwakabaka butambulira mu mitima gyaffe ekyo kitwale kubeera kikya obwo butegeevu obw'ekika ekyawaggulu. Kwebale nnyo mpulira. It doesn't call for you to have books and having academic papers. Magezi ga nsibo galina kuba mu mutwe. Ojja kusoma obwalo oyo omaleko kye tuyita ethics nga tojja zisangayo mu masomero naye ate nga zikubanjibwa yonna gy'ogenda okukola ki okutambula. Mpulira. Lawyer atasobodde kutegeera buwangwa bwe tasobola kuba perfect lawyer na kwetegeera. Mpulira. Nabwe kiti mu kyo kyensagala okutuukako nti gwe tuyita Ben Kiwanuka gwe gwali omuteeko gwabo gwayitibwa Crossing the Rubicon 1958 abaali bateeseteeseddwa okwagala okujja okusikira eggwanga lino ng'omuzungu agenda. Nabwe kiti gwambuuza nti Ben Kiwanuka mumanyiiko ki? Nakutegeeza mu ntandikwa nti oba onoonya kye bayita ekikolimo oba ekisiraani oba kitugambye nti kye baawalula eri obwakabaka oba eggwanga lino osooka na Ben Kiwanuka, Abu Mayanja, Bidandi Sali, Kintu Musoke, ono yava ono gwe tuyita ani yaliko president Binaisa, abo bonna kiriki yaabwe ebyo byonna bye byali ebikolimo Museveni byajja okujjanga ajjayo ajjukire ateekewo n'ebibumbe. Navumirira akabumba ako nenga nti njagala kubuuza His Excellency President kyajjukeko ku gundi oyo Ben Kiwanuka kiki kubanga omukisa gwa Ben Kiwanuka okujja mu buyinza bwe yagusuula ng'alaze essajja ly'obuyivu n'okukakasa nti olwaleero awava omuzungu ffe tujjawo ate mu kutunuulira obuyivu bwange buweebwa kiraasi matches ne mbwalwera tubayo ne senior ne junior. Mpulira. Naye ate advantage y'okuba nti nina omukisa gw'ebyobufuzi Ben Kiwanuka yali agusinga kwe tuyita Abu Mayanja n'abanga atitimuka nnyo olwaleero nga bw'onoolaba nti olwaleero Bobi Wine omukisa gwe mugazi nnyo okusinga ku lwabo ogwo oba ne mutabani wa Museveni bwe tugaa nti tugenda kwesimbawo tubalese abo mulesi basatu. Mpulira. Nabwe kityo Ben Kiwanuka alina omukisa muki munene nnyo naye ate n'alaga essajja eri obwakabaka n'atatisaawo na buwulize Abaganda ne bamuzira era ne bawulira nga bamunyenyeera nga banyenyeera naga nti abo gundi ono Ben Kiwanuka ng'ate mu kuteesa kwaffe n'enteeseganya zonna bwe tuba tuzitunuulira Buganda agitunuulira kyamuli enteesa eteraga nti yekyetaaga okuba nti tugenda mu nkola eno eyaffe ey'okubanga twefugira mu federo. Mpulira. Bwe baatandika okumuzira baateekawo Buganda enteeseganya butya ani agenda okutunuulira okugenda mu nteeseganya ezo okufuuka kabaka okufuuka ni president. Wenna basomeseza Gavana Kutusi bwe yajjira okudedekeza Muteesa y'abaasooka okutuula ku kifo kino naye ng'omutego gwo gwalimu n'abayivu abateeze abaali balindiridde ekintu kino ekikola kisobole okukola ki okubeerawo kimale okukwata balyoke baleeta abaabwe Abu Mayanja nga bateeze buki owaŋŋambira awo nti muzungu yamala naga kano kakutte akamasu kakutte kamaze okukwata Muteesa wabanga yasoose ku bwa president tebakyalina bagenda kudduka mu kigambo kiri ng'ate kennyini yasoose okuba first president ng'omukono gwagutaddeko kaakati abwe bimala okugalaoba Muteesa amaze okwekandabula abuuza nti naye ebintu bino sibitegeera ndaba nga enfuga eyaffe eteekeddwa kuba mu nnono
ate abantu bali abaserese 13 tukyanza balulinga kujja batunuza Buganda nti bonna gye babakkiririzaamu kiteekeddwa okukola osuubira kyekiriwa lwaki tetusigadde mu nkola yaffe buli ggwanga lyefuge kubanga buli ggwanga omuzungu agenda tusanga lyalina respect yaalyo n'enfuga eyaalyo Muteesa aleeta biteeso ebyo ne baga nti gwe bw'obanga owulira nga tosobole kubeera pulezidenti twali kusabye gwe osigaleyo nga kabaka eggwanga litambulye mu nkola eyo boonooleta abeere ba prime minister eggwanga litambulye na prime minister n'aga nti mu bwangu buno ani gwe tugenda okwesigira ondaba bulungi ne baleeta erinnya lya Ben Kiwanuka ne balikubirawo emmengo nega nti Ben Kiwanuka tetuli naye ne batandika okujja nga batambuza kwaba bayivu ba Abu Mayanja leero bamutegeeza nti bw'aba yazira n'akuba Ssaabasajja Kabaka obwami oyo agenda kujja ati atasobola okutwala eggwanga lino mu maaso delegation y'abantu 7 nejja mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okuba maviivi okumutegeeza nti waliwo omusajja waffe asomedde wano ate abaddeko mu byobufuzi era nga badde participating nnyo ne mu university okuba nti ebyobufuzi abitegeera ate muyivu nti aliwa musajja bamuyita Obote mpulira kati Obote asinzira wuuyo kandi Ssaabasajja Kabaka ono musajja mulungi ate abantu bano badde bajja batubadde n'obuwulize era basobola okukola bakozi bwetumukulembesa n'asooka okubanga prime minister waffe gy'oli obuwulize bw'abasigadde tusobola okubutwala Abaganda bangi batwesamudde so nga ate tulina abamawanga basobola otutukkirizaamu Obote yali mugezi nnyo okufaanagana ne Museveni bw'afaanaganye mpulira yakkiriza era n'abowinga ne Museveni yasooka kubowingira Buganda oluvannyuma gy'abyejjagalira essaawa zino mpulira kaakati Ben Kiwanuka aba akyali mu kutalaaga eyo gye yeetalaagira mu kwagala okunoonya revolution mutawe egenda okutambula bamubbirako nti goba okyali mu kunoonya wano Buganda ekwesambye naye waalifuddeyo okunoonya Ssaabasajja Kabaka waali osobole okujja okwetaba akufujjeko eddusu naye mubagenda okuvuganya gwe toli mu kubanga ate bendera azissa nti te oba president agenda kububeerako banoonya prime minister agenda otwala ekintu Ben Kiwanuka bamubalira ddiru nga bolaba nti Museveni wabaana atambula mubaamu abamanya information nti ajja kuba egindi bategeeza Ben Kiwanuka nti Ssaabasajja Kabaka alina olukyala olw'okugenda e Busoga gye yavuga oba bwali bugaali bwa budde obwo b'emmotoka gye saamanya okusinkana na Ssaabasajja Kabaka gy'ali agenda otutuuka bamutegeeza nti oze kikeerezi delegation yakusoosedde bakkiriziganyizza nga bonna Abaganda abantu baabo bobotunulako basazeewo Obote yagenda okuba ki prime minister Ben Kiwanuka asigalira olw'obulagajjavu n'amaanyi n'amampaati tujja ate twereolera ekinembe kye tutategererawo mu ntandikwa ate Obote ye yajja mu maaso n'afukamira era bamukulembezesa mpaka bamunaanika gye bamutikkira olubengo lw'okukeera enkya okubeera prime minister mpulira onfuna bulungi ebibuuzo byabuuzibwa nti naye omusajja bamulese mumwesiga Ssaabasajja Kabaka tuba otiddemu tulina musajja waffe ku mugongo gwaffe asobola okujja ono bw'oba omutidde ku delegation eno tulonde gundi naga nti saaga mubeko linnya ddala lyonna limulonda bwe mubanga mwasizeera ne mumuleeta wano mukakasiddwa nti bwe mwalonda mwasooka kwetegereza sijja kubalya kimuli kati tusooke tukwasa ono obuyinza 67 tumaze okukwasa oli obuyinza emyaka gyafuzeemu essajja limuweze tetwamanya nti twakuba Ben Kiwanuka nga ne gwe tuleeta Ben Kiwanuka even worse mpulira bwamala okudismantling Obuganda mu 67 Ben Kiwanuka afulumya statement ku press media n'abategeeza nti ebyo bote byakoze twali twabiteesako dda mitego gye mutaategeera yabisanga ku mmeeza nga bitegeke kitegeeza nti ne bwe yali badde Ben yali ajja bukuba yali agenda kuba Obwakabaka buno mpulira oyo Museveni gwatusituliddeyo otuterawo monument nga wakyaliyo abasajja bakkenyeza ennyago gwe bayita Ase Mukanga abayimirizaawo eggwanga lino mpulira abasajja bangi ba Samusoni Bazongere ebibumbe byabwe tebiriiwo birekeddwayo mpulira olwali mu butegeevu bwa Museveni kyenaga nti omubi anoonya mubi bw'aba akuba Idi Amin ng'anenya ono nti yali badde tabeera Chief Justice ku mulembe gw'oli Museveni kye yakweka kwono kyali ekintu kimu kyatambuulira kyatotadde mu vidiyo gye mulabye nti yali akuba Amin nga yalina interest ye y'okujja okuba president naye nga teyakiraga naye ng'ate obuyambi alina kubujja mu Bawarabu ng'ate ono musiraamu muganda w'abali Jakana kankutegeere bulungi President Museveni agamba nti olunaku Amin lwe yalangirira
kuye nti nabo beesogga akafubo ak'obwangu yona kanyomoze kawungeezi mu makaage ne bateesezaawo nti ono Amin taabeemu nsa yonna tulina okumulwanyisa era batandikirawo okuwola okukola ki okumulwanyisa naye Amin yajja n'abeera mubi oluvannyuma tolowooza nti baali batuufu Museveni tolowooza nti galubindi ze zaamulaga nti ono mubi oba yamulinako bukyayi mu myaka gino we tuli kyalibadde kiva Museveni kugamba Amin nti mubi ye muki abo aba akyogedde kati mu weeks 3 mazima ddala mbaaze saali kyogedde kubanga bw'atuwulira ebyaliwo olulina kati tubiraba kino kiraga interest eri gye yali akulembezza nti yali asooka kukuba Amin kuvaawo alyoka afuna amawanga g'Abawarabu okumuwa support ng'oza amannya baagajjawo okwetuma Kasimu sookoleke Museveni kyali kitamwagaza Amin nga naye ayagala ssente mu Bawarabu ate yali abadde azijja mu Bungereza ziveewo mazima nga baatuuka mu sovereignty nga bakuba Muteesa tebalina kye baayogera mpulira yali alina kwekwata mu mawanga g'Abawarabu kubategeeza ekyo naye tuma amanya bafune obuyinza obwo obuyita mu mannya nti ffe bakasimu oli ye General Sale netuma Salimu Sale n'abasigalidde beetuuma n'ag'abasiraamu ge beetuuma oyo ye Kasimu Museveni Kaguta Kasimu mpulira bafunireko obuyambi naye tebwali badde nga busobola kujja nga Idi Amin akola ki omusiraamu waali mpulira yali interest yaabwe yali ey'omunda eyali ededekeza Amin n'okusobola okuba nti bamwepikira so kino kyayogera ekirala nti n'oli yali mubi by then tekyali kituufu Amin bw'aba yali mubi Museveni tannakola bintu biwera kimu kyakutaano ku bya Amin mu kwagala kw'eggwanga lye yayagala mpulira ono Museveni yagase bitayagala ggwanga n'abantu abalimu tebaliyagala naye Amin yayagala ku ggwanga okusinga bw'atayagala ku bantu naye ate bwe kuba buweereza kuba pulezidenti abatuddemu mwaba abaakajja ng'oggyeko Muteesa kuba yali seremoniyo tewaliwo yakoze kwenkanankana Amin mpulira taliiwo ono akulembesezza myaka na biseera bya buwanvu nakujagala laffe nga Bannarwanda twakiraba mwalaba biki mpulira kale kino ekyokwekwasa nti ate yali anenya Ben Kiwanuka okukkiriza okuweebwa Chief Justice yali amunenyeza mu kiri naye ng'ate interest bw'aba agisomyeko yali yeemu ya Ben Kiwanuka okuba Buganda nga n'ono yajja Obwakabaka tabukola ki tabwagala kyekyali kigatta Ben Kiwanuka kwoli kubanga ono Muganda ate oli Munnarwanda ng'oza Museveni ku busosoze ekyakimuteeka ne Ben Kiwanuka kyali ki simanyi tebwali baddewo kubanga byonna byeggamba comparison giwe essaawa ya leero bw'aba tayagala Muganda Ben Kiwanuka yali amwagalako ki by then mazima ekyakibagatta ali interest emu ng'esobola okuyisaawo ono nti etayagala Bwakabaka nange sibukola ki nsobola okumweyamba nga bwe yeeyamba bakitaffe ne baganda baffe ate yena kujja mu nsiko okukozesa amaanyi g'Abaganda okulwana awulira agamba tewali yamuyamba gye mabegakaawo kigwegwenyufu naawe busirusiru tewali yambako ye ng'omuntu kale mu kino bw'oba oyogera ku Ben Kiwanuka oyogera ku Kyenyinyalwa General Jakana ngamba nti Ben Kiwanuka Obote Museveni Ben Kiwanuka yajagalala olw'okubanga teyali mutegeevu ng'akulembesezza buyivu n'alemwa Obote ne bamuteekawo Ben Kiwanuka n'asinze inaga nange ebyo bye naalikoze kuba yabisanga ku meeza nga twamala obbibaga obiteesa kubanga n'oli mu podium nazibasomesa baatuulangayo bonna ate era waliwo akafaananyi akamu oba kaali kafaananyi akalaga Museveni olubiri lwe lwakubwa webale nnyo nga kitegeeza kiriiki eyo yali yeemu akafaananyi ako yali yeemu nja kanoonyaako yali akkira bw'ati amadala kamera nemukuba nga yakkirira nga kabula olubiri ennaku ezi mpulira 3 so kitegeeza ekyokubiri yali gyali eno baamala okumuwa nga Nyerere amaze okusalawo nti omwana temumuleka mugatte ku ttofa ly'okuba nti muwabuzi ku lukiiko lw'abawabuzi bwa intelligence gye bali bataddemu ono binaayisa yali atwala abeere kiyambi kulwa security nibo mugatta ku lukiiko olwo ku mmeeza yoyo ye yawandiika bute bagenda okukuba olubiri teyakyalayo lukyale lwokka wabula ye yali ng'omi w'amagezi mu bute bayinza okulumba olubiri erudduwangula nga w'amagezi g'obote ndoza kwasinzira ogamba nti Mengo yali mbi nnyo eri Ben Kiwanuka Mengo okubeera embi eri Ben Kiwanuka ye yali badde yeebazizza kubanga ate Mengo ye yamuleeta ekyo nga takyogerako alaba kibi kya Ben Kiwanuka Bujega neerabira kino nti ate bwe yali anoonya amaanyi yajjawa
yajja Buganda bagiyita batya eyo Luweero Buganda nga kifo kyawa kya Bwakabaka bwa Buganda nga capital city yeriwa yeri mu Kampala wano mu Uganda Gamba mu Baganda Mengo kakati olwo wabayogera ebyo oyo abamubalamu magezi mwewusi kankubuuze Jakana okusinziira ku bigambo bya President Museveni atandika n'ekigambo nti babagambirawo mu CA ti bino bye mwerogoza ne federo tejja kubaawo era n'akinnyonnyola bulungi nnyo ye mwerabize kyali mu CA ekigireesesa the constitution okuzizingako awamu ezaali zimeruseewo tujje mu constitution eri amended etya kyeva ayitibwa Constitutional Assembly exactly ye CA mpulira nabwekityo ye bw'aba annyonnyola nti bakkiriziganya mu CA ekintu ekyo kyalibanga kisoboka okuba nti bakkiriziganya mu ntegeera ye ey'obwannamunigina njagala jjukire bino as Museveni yes, not as a president entegeera ey'obwannamunigina eyo gye yeerimbiramu mazima nti ate bwe muba mwakkiriziganya nti federo tajja kubeerawo abo be mwajja nabo baakubuuza nti ensonga ze twateesaako lwaki abagenze mu CA ate boogedde mu nsonga ndala mpulira onfuna bulungi nkufuna ekyali ta lipooti y'oddoki mu 98 kyali kinga ate constitutional amendment ewedde mu 95 wamma bwe bibanga mu CA byali bimaze okwogerwa kyekireeta oddoki kukayana kw'abano be yajja nabonaga nti gundi ekkubo lyewakutte ffu eyo si bye twakkaanyaako aba CA yali amaze obbapokera ensimbi kubanga by then bali bamaze okugaggawala 86 bw'ojja ate mu 92 essentro de bali bamaze ozikwata kubanga naagizeeko emyezi 3 agaggawala twawulirako wano baakozesa ssente okuvujja muli ngera palamenti olwaleero bw'ogira bwetalina amunsa okwonoona n'ebirowoozo ebyali badde biteekeddwa otunuulirwa ne trust by then yali ekyaliwo entonotono mpulira naye abaganda abaliwo ne bakkaanya baga nti naye bwe twali tuteesa twakkiriziganya akawaayiro kali kagamba nti bwe tunaba tugenze nga tumaze okuwangula abaganda kye bali basazeewo mu constituency yaabwe ekyo tubigenda nakyo mpulira ate bwe mujja mu CNM tukuba federo ate federo nga tuwebuziza ku baganda obadde ogendera ki his excellence ne kamukaayira mpulira kwe kuleetawo doki namuga nti ddayo weetegeze obuuze gavumenti yeetaga nfuga ya kikaaki eyo gye tulyamu olukwe ate yali CA bwe ba yalikkiziganya ne basisibaga mu CA eno kyali badde kikomerawo kikwodoki mpulira era okuluma kwa Museveni mulaba nti munnanfuusi n'odoki bwe yaleeta lipooti egamba 98 65 35 era kyasigala kimunyenyeera n'addamu n'asindika Ssempeebwa ddayo weetegereze mu bunnanfuusi obwo addemu alikoolinga ekiri ekyali mu CA nemuga nti no lipooti y'odoki yajja egamba nti mu Buganda ebitundu 98 bigambye byagala federo ebitundu ebirala 65 ebya status 13 ne biga nti atwagala federo biyise mu hafu 35 nti awai federo bwejja nayo tusigala nga bwe tubadde tetulina ttabu abatalina ttabu baali 35 yasitula n'akola ki naye nga jjukira mu kusitwa kw'ekyasatu mu 5 ne Ssempeebwa yamugattako ku lipooti y'oddo kyadde yeetegereze tebubanga Ssempeebwa kyajja nga kyapuruvinga kiri yakigaana n'agamba wayi ddayo Ssempeebwa bwamukomya luweero ne bamugamba wano toddamu okujja ba masters mulina babiri nga buli omu yazze ku lulwe mugambe bwe twasibaze n'odoki gwe ddayo mutegeeze nti ekyo kye tukkiriziganya nakyo tekyetaaga tubuuza lipooti mpya so tewali kyali kyetaagisa alipoota ye bw'anyumya si egyannyonnyolako mulaba nga muto wa birowoozo mpulira bweba bukadde ye atandise okusiimuukamu ebimu mpulira ye effect gyafunye mpulira naye bw'abanga ategeera nga tali mu kwerogoza ajjukire bulungi nti si mu kuyisa kwayo waliyo lipooti yodo kye yajja okwebuuliza akakiiko ako baakateekawo lwa nsonga olw'okukkaana kw'abali nti bye bateesezzaako si bye twakkanyaako mu nsiko mpulira nga tujja naawe oyagala tuyita tulya mu lukwe mpulira n'alyoka ateekawo lipooti eri kakati ye bw'aba ajegera ayogera ebyo nga byagala tubyejjagalirako nti si twakisalawo dda ebirowoozo byo bye byali byasalawo okuva mu nsiko tekwali kuteeseganya kubanga nebyo byateesa mu nsiko bw'oba walekawo ebyo byaliko obuwandiike walijjukidde otya bino 10 points program tevujjanga terina we yali ekoze ate ebya ebyo bitambula yali mu kikolwa NRM gy'oli abulamu ekiseko emyaka 2 mukana akalwa akawedde n'ategeeza lunye nti nze njogera nsogera katale kanaka East Africa nti njogera federo nze njogera ku federo obutale bwano federo tujja kujiwa
tetwajja kulwanirira ebyo ajjukewo yali mu olwo n'ayogera ekyobusi one Makerere bwe tuli n'ava mu statement egamba nga Nyerere amaze okujja okukyala n'aga nti we twagenda mu nsiko nze sajja kulwanira Bwakabaka buli yali mu holo n'afuluma n'atambula n'agenda n'asindika aba intelligence n'aga nti mutandika okukwata buli omu bakomewo muki bambuulye kiki ekibatwala nemuga nti Your Excellency tobuuza kiki lwaki Abaganda bafulumye muno ne bagenda ne beecwacwana gwe kuva mu statement egamba nti bwe mwali mugenze mu nsiko tewajja kulwanirira Bwakabaka yali ayogera ekyo asanyusizeemu Nyerere we yali akoze eki we yali atudde olwo yasigala nkalu ne Nyerere nekigamumyuka naga nti abantu bakyali ku ggwanga lyabwe bati baagala federo kubanga yali amukaka namuga nti bweyagala kufuga eggwanga eryo bajje mu system ey'Obwakabaka bateke mu system gy'okola ki gy'oyagala kwe kwasinza n'oyo okujja ne bilocation LC1 teyasanga oba amiduka batongole n'ebitebe nga weebiri weebale nnyo nakati babiwamba buwambi bye bakoleramu ebyo bye byamuleeta mu bunnanfuusi bwabwe mpulira ebyo bye yeekwasamu okuba muto wa birowoozo nze nkugambye mu ntandikwa nkunnyonnyodde nti podium kwayimiridde okwogera ebyo akitegeere nti si yagisooseeko mpulira nabwo kityo ng'ennyama ye ku magumba tennaggwako ng'ali mu ntaana nga podium bwagituddeko okugenda okubaako omulala akyusa ebyo byabadde akola ki byabadde ateeseteese kubanga tebirina muzimbe era tebirina mpagi mpulira ebyo akwekala bajjamu naffe tutunuulidde bwe tuti nti alagawa timukita muleka atomere bw'anaaba amaze okutomera tolina buyinza tolina busobozi obwo mpulira wa kaseera buseera so kino kyagamba nti byateesebwako mu CA nti federo tebijja kubaayo nti kale mujje mubeerewo naye obuyinza bwa administration temulina legislation temulina taxation temulina nti ebyo byaliyo mu CA unless Jakana nga CA gwatagitegeera kakati njagala okujjukiza Abaganda mpulira bagezeko okutegeera ensonga eno bagezeko okutegeera ensonga eno bulungi nti ebbanga lona tuyise ku TMO1 nga tunnyonnyola obuvo n'obuddo before nga tetunnayingira mu bwetwaze endagaano ze twakkiziganya ne bannayuganda bazitegeere Museveni kwakabajja abalira zayagadde okujjawo emyaka 35 gyali mu buyinza mpulira ngezezzaako nnyo okuyita abayivu n'abategeevu na most special abasinzira mu Mmengo n'eggwanga Uganda naye Uganda ekyatuddemu olukwe mu setisi ezimu ekyaganya okwegatta ku ffe okusobola okukaayanira ensonga ey'awamu etegeerekeka endagaano y'1955 etuyingiza mu kigambo Uganda bye twakkaanyaako byonna biryawo bino Museveni byajegereramu mpulira oba si eyaliwo oba teyaliiwo odoki report yaliwo oba teyaliiwo endagaano y'1955 ekyali nnamu mazima ebyo ikkiriziganya mu ebyo bye twakkiziganyako biki bye muteekeddwa okukola eggwanga Buganda nga bannayuganda nabwo kito yonna gyoyogera Museveni nti ate twakkiziganya mu CA tewaliwo no federo gwe mwogerako ebyo Buganda simanya Mmengo bwe buzibu bw'eggwanga Uganda nkuddamu lwatu nga sikirumyemu birowoozo byo bye bikyali ebito His Excellency the President Buganda bwe buzibu bw'oba oyogera Buganda nga bwe buzibu nga yakulera mu 1996 n'oyanuka n'ekibuuzo ekigamba nti naleka abeewaffe obutagendayo ng'abo bw'onoobategeeza ensonga yonna ng'egenda kutta ente zaabwe tokyusa mugongo gw'okuggyako effumu nga likufumitiddwa kwe kyandeeta mu Buganda nti mutegeera ebyobufuzi bino ekyakuleta eno kyali ki kyenjagala okutegeera gwe kyoyita nti Abaganda bwe bwali obuzibu nga n'essaawa ya leero kyotwala ng'obuzibu obwo bwerabize buto bwa birowoozo gwe toswalako atalina munsa yakupimamu nga wajja Buganda n'oga nti ate Buganda bwe bwali obuzibu nga twafuna ekizibu ky'okukulabako kale tulisanyuka magenda go nga bwe tufunye obuzibu bw'okuwakwa nti wajja mazima naye bwe bava mu statement eyo nti Mmengo ekyali ekizibu era kyekikyali ekizibu ky'eggwanga Uganda naye mu statement kituwa ekkubo eri nti akodde Abaganda mba mutegeera mwekutuleko mugende tetukyebeeguya nabwe buli ali Mmengo ng'ategeera mu bayivu bonna gye muli nammwe abasinze mu diaspora muli baddembe okuteekawo enkole esobola okuleeta ekyo Buganda butya bwe dismantling okuva mu Uganda mu nsi eyawamu ffenna ne tuba nga twekoze eki twekutudde bwe tuba nga ffe buzibu batute tukole ki obuzibu bugende Uganda esigale mu kyayo bw'obanga olina okugulu nga kulwadde kansi nga kugenda kulya kukumalewo ng'ate kubi kukutte olesa example nungi nkwagadde kutemeko
Onkwagadde. Mpulira. Batemeko kanso ikokola abalya. Bagwemu obugwegwenyifu bw'obutategeera byakola ne buyita okugamba nti bataminga ebizibu bye tuli. Mpulira. Museveni ne bwali ettolola nkiddamu. Mu bwakamenyo bwe gino emyaka gyonna Katonda gyakyakuwangaazizza. Olinje ku lwazi. You are nothing completely. Yeetoloola. Nje buki? Yeetoloola nemala nesirika. Nesirika. Ojja kwogera byonna ebbanga lyonna by'ogenda okubyogera ku Bwakabaka bw'e Buganda ogenda kubulekawo nga Amin bwe yabulekawo, Obote bwe yabulekawo, n'abasigalidde abazungu bwe baabulekawo. Tolina yadde ettondo ly'obwongo ery'enkanankana agatta kwa generation zezesatu gw'omu osobola dismantling obwakabaka buno. It is impossible. Nange zijja n'ekitunuulira ti abazungu bajja wano ne bewaŋŋamya mu Afirika ne bagisalaasala ebitundu ne bagyegabira. Kati bali Europe baddayo dda. Wano bajjanga bagenyi balina n'okufuna ebitambuliiso nga batuuse wano. Ne ate wano abava e Rwanda wali we tumanyi. Mazima. Kumpi. Ne baba bagambye nti mukeera nkyanga temufaananye bayindi Amin bwe yabagobamu. Ega nti atuwadde ennaku 3 mugenda okukenkyanga gatuna ku nsalo mutuuse. Mazima. Ebyo mukyajegera mukyalina mundu osimaye buli Munnarwanda kati alina pisito. Nga si ya buloolo. Ebyo bye bikulembera. Mpulira. Ebyo si bye bikulembera. Magezi ga buntu na kufaayo kwa kuzimba mukwano okusobola okutambuza eggwanga awamu. Naye bwe mbanga element ya His Excellency President akyasovamu statement mu Fountain of Honor nti Mmengo kyekyali ekizibu. Ne Mmengo nebatika emwajjali n'ekitunuulya butunuulizi. Abo Mmengo yeerya kabaka gwali mu kwerya. Mazima. Ekyo kiba kiragiro nti bwe tubanga ffe buzibu. We ask for exit. Tetulina na gisaba. Kuba tewali ndagaano etukola ki? Yalangire nti twekutuddeko. Abaana muddemu kuba bu t-shirt obulaga nti kati ensonga eriwo ya Buganda kwekutulako. Mpulira. Bwe mba bakyali bwe bati kubanga yatuwadde liwe tugamba ffe buzibu eri Uganda. Ffe tugamba oba ffe buzibu. Naffe twaga bafuukira kiki? Kizibu. Katwekutule. Mazima. N'ebyo tujegererako mu Buga. Mmengo. Museveni tolina mu kuswala. Mpulira. Temulina ka buntu basajja mmwe. Njagala okubuuza Jakana. Amin n'Obote babadde ensonga nkulu nnyo mu katambi ka His Excellency President kano. Ssaako n'ekibumbe. Actually nga sinabakuleetera biri bya Amin. Is it worth it? Okukolera Beni Kiwanuka ekibumbe. Va ku kino ekyokuba nti Obuganda yabukola bubi. Is it worth mu mateeka yali agamanya ekyenkanidde okumukolamu ekibumbe? Mu bantu abategeera amateeka ne bagakenkuka. Endayire mu nnya lya Katonda mbe nakala kuba kamenyo. Teri asinga ani ono? Kanyehamba. Oyo president mu kutegerako kw'amateeka yali badde azisetinze ezitegereka naye kyamutta gaali mawanga muye. Bannaffe mu Buganda tulina ba justice abaddewo abakulu bamusoke betusomyeko nga basetinga presidents. Abo tetujja batwala tulina generation y'abano abajja ba Museveni abavaamu omusaayi gw'ekinywa mata. Mazima. Kanyehamba professor oyo oba professor teyafuna bwakulonda ku kkubo. Nedda teyakola thesis kuginywerako kakyai kwe okwamateeka Kamenyo agwanira monument okusinga atoli ekigenzigenzi. Olite bali baliwo nga advantage kakanga bonokerenja mu ggwanga olinaga nti naye bakya basoko kubeera ku mitimbagano gino waliwo obukulembeze obukyuseemu naga nti mu experience kanka kamukugu nnyo tumukwase by'amawulire mu ggwanga Uganda. Mazima. Nika nti ategeera buli kamu era bagenda okukwata mu experience yo nga byoyize si bya kitabo profession yo ndala ne byokola biki birala. Ganti Kamenyo olaba yakyuka n'atusooka n'alongosa ne kino bino biteeka okutambula. Mpulira. Advantage ya Beni Kiwanuka okujja kwa tekwali kwa kutegeera kwa bamateeka ganti bali bakamenyo. Ekyo kibateekako we Adelant olina kiteeka ngo kivaluwenga mu ntegeera y'abuntu. Mazima. So si buyivu. Abo bakwate bukwati mukisa nkugambye ono commemoration gyaleeta ya munywanyi we sikwagala mu Baganda bonna abaliyo oyo akyagwa ne monument mbibakoze ne musiko bibakoze oyo asoko okuletebwa ku kibumbe. Mpulira. Mu bonna abalina ekyamagezi osoosa Beni Kiwanuka aizo kuba kigwanidde gamba nti ekyakikoze ku monkinga Buganda kyakutegeezezza wali nti ono twali bumu. Mpulira.
era kimunenyamu kimu kubeera Chief Justice ku mulembe gwani gwa Amin kukkiriza ekyo teyalikoze n'oyo naye nga Museveni kyaga teyalikoze n'oyo olwaliro akyalinamu n'ennugu nti newankubadde Amin yali tasomye ate yali mugezi mu magezi ag'obuntu okusinga ono mpulira era ekyo kimwogerwako era kimulangirwako nnyo nti Amin ayina amagezi mangi okusinga gwe ye kennyini awo wembadde njagala okubuuliza ekibuuzo kiri ekikundeesezza eno mu by the way ddala Amin yali mubi nnyo okugeranyizibwa ng'ekyenyinyalwa ku buli amwogerako naddala Museveni bw'amwogerako amulaba kyamuli Amin ono n'Obote Obote ye nyiza okumuzaali Museveni akyawe nnyo Amin olwa incident eyagwawo n'amukubamu oluyi ajjukire bulungi byabyerabidde batayagala kubyogerako nze ekitabo kyange kirina kisoma bulungi nnyo saakigwa kkono kirimu personal feeling Amin yakuba ku Museveni oli omutegeeza nti gy'owuunya si wawo mpulira toleeta nnyo olugezigezi okyali ku ranka ya wansi kyekimuluma nange kibateereddewo aba akyegaana akyegaana nga bw'amanyi okulimba naye bwe gute bwe guli oluyi lwe yamukuba lwali lwakuyigiriza lwa bugunjufu naye ate era teyagunjuka gwe tomulaba bwafaanagana mu primary bazitukubanga ne mu secondary okusobola okutereeza ate omusomesa netumuwa n'ekirabo nga taamu ewedde bw'aba badde amanyi teri akimanyi ekyo kitanga akimanyi mu kitabo kye mwekiri mpulira ekyokugunjula kati bwe kiba kyekikuluma nga bwaki kyokulembesezza ate gwe bottidde bannaabwe nga gwe bakuba mu bukubiruyi naye Amin tuwulira baali bamuyita kijambiya ate ku Museveni mazima mbadde nyinako lipooti tumuyite tutya nyina ne gwe mbadde njogera naye wali nambuulira emboozi y'omwana wa People Power gwe baakwata ne bajjamu enjala ne bamunyiga buli wamu ne bamukola ebintu nti usaawo eno waali baamukanyuga mu mmotoka ne bamutwala mu mochari nga balowooza mufu kale yali atina okuteekayo emirambo mu mochari yalaba kiveera kyenyeenya naye ano yalibaamu obulamu bwe yayita ab'amawulire ne bigwa ku b'amawulire abamuleese bagezaako okudda bamumalirize ne basangawo kamera kyekyamuwonya bagezaako n'okuteekayo emisango egy'enjawulo naye nakati ndowooza yagwa akazoole kyo nno kikoleddwa si wala nnyo ku kyesibako kikoleddwa mu kana akaseera nojja olaba embeera ng'eyo ate singa yali abbiddwa bubbibwa omubbi akubba lumu nakkuba ku olwo mazima tekitwala mwezi ng'akugjamu enjala nti omwana oyo n'ebitundu by'engalo byasalwa olw'okuba nti oba mutuusizza mu ggwanika ate enjala zaali zivunze nga bwe zineeyongerayo abasawo balowooza ajja kufa abamwagala mumunoonye bwe munaaba mumwetaaze nteraawo komenti muleete naye olw'okuba nti si byembeeramu ebyo kale ozze n'oyogera ekigambo kiri nti atafaanana Amin ye ebibye bwe tumwaza ali atya nenzijukira incident eyo kale bino byonna byayogera byakwekangabiriza ekyo kyokulabirako kimala kyotuwadde ng'ate era kikulu nga kya bulumi mazima njagala Jakana Sulaiman Nadduli tuwunzike olutabaalo lwaffe olw'olunaku olwaleero eggwanga lino likoze litya omuntu okuba mu kifo ky'obukulembeze n'avaako ng'akyajjukirwa waalibadde abakulembeze ku buli ddaala obawa amagezi ki okuvaako nga tebeekokkolwa ekisooka mu kyo kubaamu Katonda beewombe mu Katonda ng'ebyo eggwanga bwe twaliwombayo for God and my country I see ekyokubiri ekyokwewombayo okwo ng'ebikolwa byo biri kyennyume n'ebikolwa bitwaliremu kaakati ekyokubiri ku kyo kwe kuba ne information emala ku ggwanga lino na butya bwe tuyinza okwebuuza ku abo be tusanzeemu nga sinnaleeta amagezi gange ga bwannamunigina eggwanga lyo entegerayo lyagala ki bwe tumala okufuna ku ekyo ky'eggwanga likyetaaga tudde tutunuulire biriwo ebijja mu nkola immediate n'ebitasoboka mu immediate factor mpulira okutereeza kw'eggwanga lino osooka kuta bantu kugaggawala n'obateera obutale nga tonnayisa mateeka gonna wabula mu ntandikwa
soko seo priority ereto omuntu okweyagalira mu ggwanga lye nga munnansi ekitaliwo. So ongamba omuntu bwe yeewomba mu Katonda oyo ng'ali mu Katonda n'ategeera eggwanga butereevu bwe buwangwa kyenjogeraku addemu kuta bantu bagaggawale abateera obutale ajja kusobola okuyisa amateeka nga gasobola okukola kubanga tewali anyigirizibwa. Mazima. Ekyokubisatu oba kyakuna asobola okubeera nga omukulembeze gwe twetaaga alina kuba nnyo adjustable ng'awulira n'akyusa so si kikonwa nti nze bwe nasibira aweewo omukulembeze si nvubu kuba yo bw'otega bw'oti bw'ejja nega nti nteegedde wano ne bwe watezeewo mugoba luwaya lugisala lugikutulamu 2 naye nga ye tezze mabega envubu tedda mabega mpulira beba Museveni nvubu mpulira kakati adjustability eyo bw'eba mukulembeze alina okubanga alina amagezi mangi okutegeera ku nsonga y'eggwanga bw'eteekeddwa okuba okusobola okufuna judgment nga comparing okusinza ku birowoozo by'abantu na ku ye kyamanyi n'oba tasituse mu kifo kimu. So ne bw'abeera adjustable ate decision making exactly agikolenga asinziira ku butegeevu bw'eggwanga ne we liri n'abantu baalyo. Mazima. Kale abakulembeze bwe tukyalakingamu abalinga abo jenya byonna bo bizinzeko kitegeeza ekintu kimu kye twatandise nakyo nti obutegeevu bukire ku buyivu. Ne bw'oba wasoma ebitabo bimeka kulembeza kutegeera so si buyivu than empapula n'abagalisa emirembe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna n'okuba nti njozaweza abantu abawuliza TMO okusobola okugibeerako ebbanga lyonna n'okuleetako ebirowoozo byammwe muba mwetaaze nayagala okujja gy'oli okugezaako nti mpaka Jakana oyo ajje kirungi tutuulewo okusinga lw'okweyabya mu bintu by'ekyana ekito neebaza ku abo abankazizzaako eri okuba nti ndi musosoze w'amawanga ekyo nkikkiriza ebbanga lyonna limunamala nti mulwa gwagwavunga era temukkiriza nsobi kyemutwala okugamba nti kusosola. Mazima. Era nange mbategeeza nti temugenda kujjanga okwo mpaka nga mutegedde ebigambo birijjukiranga nga bakudaalira nange ndibakudaalira kyekimu kye bategeeza Yesu nti bujjo gw'obadde obalokola naye ku musalaba ogwo weerokole. Mpulira. Kale nga mubadde mbitukola nange ntegeeza Museveni nga bakuyirimpya nti musajja alagawa ti amunaye bwe babadde balina amaanyi ng'ekigambo kikyuse balina ngate olwayo kigamba batulina. Mpulira. Kale mukyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera n'okwagalaziganya emirembe egy'obutaggwaawo eggwanga lyaffe lisobole okusitukayo tuteekewo ekikola ekya unity in diversity ekinaatuwa ekigambo federal system n'okubeera mu kyo nga tukulembeza kituyita individual merit wabula ebyo biba biganye eddoboozi eryange ligamba nti Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bw'e Buganda busobole okusitukiramu tubeeremu exit eva mu kigambo ggwanga Uganda. Bwe tuba tufunye bannaffe abakayana nti era ddala Mengo kyekyali ekizibu batutegeezezza lunye nti muba musobola mugende kale naffe tuniridde ekiragiro ekiyinza okubaako ekyomwanguka ekiva mu Mengo okulaba nga tusobola okukola exit. Bino bibajegeramu nti twabazza nga tubajjeko obuyinza bw'okukolektinga emisaala manga emisolo ne tubajjako legislation z'okutuuza kw'enkiiko zaffe okusalawo bye tusazeewo n'okutujjako kye tuyita okutondawo gavumenti entongole ebyo byonna byakuggwa mampaati g'abano abaliwo. Kale temweraliikira ng'oli baga nti temweraliikira tunaalya ki tunaanywa ki mulabire kunyonyeza omutayi tesika tezikungwa tezirina mawanika zikeesanjala obuwungeera nga zikoze eki nga zikkuse oli yaga nti sigenda kubaleka nga muli bamulekwa. Mpulira. Mazima ddandira gye n'ekitange n'abaweereza omubeezi omulala oyo alitola ku byange n'aba kubanga ebyange bye bibye n'ebye bye byange. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda nga tulindidde omukulembeze era omubeezi agenda okujja alituuzaako ennaku Katonda bankuumire. Okusinziira ku bigambo ebyo TMO gifuule essomero lye ery'ebyobufuzi eggwanga baalijjamu kye bayita political science. There is no need of ancient political science nga amagezi ge gakulembedde okusinga obuyivu kubanga the more political scientists we have in this country, the more the country is losing political knowledge. Exactly. Kubanga mwebali nesitulaba impact yaabwe bwe baba gye bali nabo tubakoowoddeko batubuulire batugasaaki mu bye baasoma naye ndowooza obutegeevu kakati kyenva mbakubiriza nti no TMO okuleetera omuntu ali experienced okuleetera omuntu ali learned okuleetera omuntu nga mutegeevu nga yasoma era weewaawo kyenva nkukubiriza ogifuule
essomero lyo ery'ebyobufuzi ng'ogyeko ekyo gifuula weetegeere eggwanga kuba tusomesa eggwanga Jakana Sulaiman Nadduli musajja mukenkufu era omukugu mu kuteekateeka ssaako n'okkuba ttooki mu nsonga ez'enjawulo mu bya kamera okusengeka vidiyo zino n'okuzibatuusaako n'okulonda emiramwa n'okunoonya abagijjaamu yenze Kanka Kapita ku lw'omukutu guno gwa TMO obwo bwe bukugu bwange tubasiibudde mweraba.